Kutsire biraje musiziro kubera ngatse mugoberera Fahad Pro UG ko muri nyongero kubera ngatse mbabuza ko by the way kansuke mbere ngatse twalo mukisa guno kutumirako abantu bange bano abalabira mu gwanga le Canada Sharif ne team yo nayo na Ismamu namwe n'abanyogora ngatse mugoberera abalabira mu America Dickson Beck abani mwe namwe ndamo balinyobalera kubera ngatse mugoberera Saidi wali Europe mu gwanga erya UK Saidi awo London mwe balinyobalera kubera ngatse mugoberera Shamimo Peter mwe balinyo dalo kubera ngate mugobera atabalabira ku ddungu muri banji nnyo siro kubera ngate menya omukomo ambassador wange owekata omwami Brian namwe mwe balinyo kubera ngate kintu mukikwasaganyza ddala malidadi sana atina mwe balabira mu gwanga Uganda nga sibera bidde mwe balinyo dalo kubera ngate mugobera gwe nompya atamaji kigenda maaso wano wano okutira mawulire nga ugatambula mu gwanga Uganda yunaine ne bwe gwanga era nga kiri kyonna kasasibera nga kikola mawulire mu community yaffe be it politics be it entertainment oba ensonga zonna ez'omugundu zembera zikutuusako wano era nga gumulundi gwo oba gwe kyolina okubeera nga te okola omulimu kuguli gumu beera nga te olina kubeera nga subscribe notification bell nayo gikoneko ojja kubeera nga ofuna notification yawo buli wonna abantaddeyo kubanza buli dakiika buli ssaawa mbali n'ekipya ate kyesobodde okubeera nga te nkuteerayo ate gwatandika kubeera nga tofuna notification naye nga wasubscribinga ne ka notification bell nga wakakonako sigala ng'osearchingako kuba oluusi bumanyi okubeera nga te budireyingamuko so kyolina okubeera nga tokola agenda ku YouTube wanika mu Fahad Pro UG as usual video tandikana kubeera nga te likinga sharingirako abalala ate nsobola okubeera nga te mbatwala mu mboozi gye nkuleetedde kakati no nsonga za kabaka era ng'ensonga zikuta wansi ne waggulu bannayuganda mu ggwanga lya UK olunaku olw'ejjo basobodde okubeera nga te bagenda bali ku embassy eya Namibia anti kigambibwa mbu kabaka ali mu ggwanga lya Namibia si wekiri bannayuganda bawangalira mu ggwanga lya UK bagenze butereevu ku embassy ya Namibia okusobola okubeera nga te abeewaayo okwemulugunya kwabwe lwaki kabaka ali mu ggwanga lya Namibia n'embeera gy'alimu so abadde baagala kubeera nga te baddibwamu era nga finally embassy ya Namibia erina obubaka bwe yasobodde okubeera nga te ebaddamu era nga mu ngeri enjawulo n'ekibalwa kye yabawandiikidde era nga ngenda kubeera nga te nkikuteera mu video eddako naye nga fanawo kansoka okuterawo akatambi kano osooka olabe ambassador w'e Namibia wali mu ggwanga erya UK nga asinkanye abannayuganda era nga yabadde alina ensonga zaagezako okubeera nga te abayitiramu ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka so kambete nga mbatera obutambi buno ate kumona obutambi bulala bungi nnyo video nga bwe nakutegeeza likinga sharingirako abalala solo kubeera nga tetutambula fena tenvaawo. Everyone here, and we want to say thank you to them as well. Before this, to our authorities back home for the consideration. Thank you. Thank you. So great. You are ending now. Now we are ending. Thank you. Everyone here, and we want to say thank you to them as well. Before this, to our authorities back home for the consideration. Thank you. Thank you. So great. You are ending now. Now we are ending. Thank you. Olunaku olwaleero President abadde agenda mu bitundu by'e Palisa poliisi nemusalirako ku mugga Ssezibwa oba ku bridge ya Ssezibwa we baagaana ow'ekitiibwa JB Walusimbi okusala okugenda e Kayunga era bamusaliddeko ne bamugamba nti talina lukusa lumukkiriza kugenda mu bitundu ebyo olwa security na buli ki naye gy'anasooka bajjukiza nti President bye yabadde nga yasoose kusindika mukulu Jolo Ssenyonyi ne bagenda Naggulu ne batwalayo ebbaluwa yaabwe ebalaga nti bali entitled ogenda okuba enkoŋŋaana zaabwe wano babadde Naggulu lunaku lwajjo in fact lunaku lwajjo bwe bagenze Naggulu ne bateekayo ebbaluwa eyo ne maama oba Vice President yabaddeko omukyala Lina Zedriga naye yabaddeko wano nga bali ku poliisi e Naggulu naye era poliisi egaanyi kitegeera n'ekomekkereza nga emulemesezza okugendayo omwami ono n'omukyalo ono alina olubuto lumulinga entumu ya kasasiro be balemeseza President nga boogera oluzungu olutategerekeka ono omwami ono eyo yalemeseza ne talinaako n'amannya yalemeseza President ne banne okugenda bino bibadde ku mugga Ssezibwa olwala ebifaananyi bisosolodde kulabako ku mutimbagano twagala bibalaga bulungi nnyo yoyo omukyala Mugisu ono alina olubuto lumulinga entumu ya kasasiro simanyi oba naye munnayuganda bulungi basi munnayuganda bye balemeseza omukulembeze eno ebadde setting gye bakoze ku mugga Ssezibwa simanyi lwaki bakwatirawo nnyo abantu awo naye ekyokukolera omugga ogwo tukimanyi bulungi nnyo
Ati omwami ono bigabo bino byayogedde olwaleero wuliriza bulungi nnyo. All Ugandans, including you. Yeah. You get me? You said you requested for permission from the No, we didn't request it. Don't misuse that. Can you ask for permission? No, we didn't ask permission. We notified them. So That's what the law says. Yes, so sir. if you're notified, did you get a feedback from IGP? The law doesn't say we have to get feedback. Oh. When you read section 4 So when you read and 5 of the Public Order Management When you read Act, section 211, what does it tell us? it says you regulate. You regulate. So we What are does regulation mean? custodians of law and order. If the DPC has told you that there is intelligence coming up that you guys, I think it was Habo, We're going to cause havoc. What that havoc? you guys, you have other intentions which are not known to us. Which one? Therefore, Because listen, we told you our intention. I'm telling you what I'm supposed to tell you because you're asking me. Therefore, we stand here. So please, if you don't honor, say that we can't get back to the IGP, you just notify us. Then now, better go back and say, the police in Seziwa blocked us. Can you give us reasons for that? That's enough. But for the meantime, we not proceed. Okay. Yoyo omwami bw'atyo bw'abadde ayogera tetugenda kulwawo nnyo naye olw'okuba budde tulina butono njagala kugamba Inspector General mpya wa police n'akabinja konna omuli ne Franka gwe baatadde ku operations n'ekitongole kya police kyonna tuli mu kaseera k'okusoomoozebwa mu ggwanga Uganda whereby nti ekyatwala mukama Moyoseri mu nsiko kwe kuba nti abantu battibwanga nga tewali kikolebwa abantu bawambibwa nga tewali kikolebwa ebyokulonda nga bifuuse byakuzanyiramu nga tewali ddembe likkiriza omuntu kwogera na buli kimu nga mukifudde kizibu nnyo mu gavumenti zinga kifudde kizibu nnyo mukama wammwe n'amatuka gye yamatuka n'atandika okukola obuvuyo obw'okwagala okukyusa gavumenti bannayuganda bamuwa omukisa nga balowooza agenda kukyusa eggwanga era buli muntu abeera ne freedom ey'okwogera n'okukola naye tugenze ebbanga liise nga bali bye baakola ate bisusseewo bakulu mwenjala bategeeza amazzi gabeera ne avenues oba emikululo mwe gayita kye bayita democracy mwayita bw'oziba democracy avenues ekiddako biba birala nnyo avenues zonna muziggadde the peaceful avenues zonna muziggadde what do you expect from Ugandans? First and foremost, mukulonda okuwedde mwabba batuyagase ne bakuba amasasi ne bakola document bagirikodinga ne exposing. As we speak right now, we are heading towards 2026 elections. No kibiina kya byabufuzi ekiri gye stalinge ekikkirizibwa okugenda okwebuuza ku bantu wabula you keep on kidnapping their supporters and leaders and retain them in the military courts ekintu ekikyamu Bungereza atandise obbateesaako naye so si ekikulu kiriruddawa nga tonnayita neighbor kutaasa osooka kuyita bantu bo ba munju okutaasa abantu baffe ab'omunju bagezezzaako okukuuma emirembe naye mugezaako nnyo okubaleetera okuba nti mubafudde basiru previously mwawandiika mu nsi muga nti Kyagulanyi is a hooligan and his groups bayaaje banywi banjega biki but we've tried to prove you wrong that no stroke people power. We are mature enough to control all the political situations which are taking place in Uganda. Mugezezzaako nnyo to provoking in and out. Mulabe reaction yaffe. Tukuba amayinja tulwana twokya but you have failed to get exactly what you wanted from Noop and from Kyagulanyi Center. Na zino zonna ze mukola okuyimiriza okublokinga Robert mwagala kulaba reaction ye n'ey'abaana but fun enough and good enough. Kyagulanyi amanyi kikyayagala mmwe kye mutamanyi for your information manyi kuno Museveni kwoli Muhoozi kwoli Janet kwoli James Birungi kwoli Kahanga Muhanga kwoli n'abalala kwemuli kye mwagala okukola okulaga ensi ekifaananyi nti Kyagulanyi muyaayi n'abantu bebayaayi basobola okulwana tetujja kikola no kati ate mmwe kye mukola kiprovinga documentary eri reflecting okwa future image what is coming next in the future are we going to face the same situation again okubeera more than what temuloza the international community teraba tuyina international representative mu Uganda omuli embassies za buli nsi they are watching each and everything international criminal court investigators bali ku ground they are investigating but diplomat mwe bali bala buli kimwe kigenda maaso
Wangadi yajjemu akapale n'akesiba ku mutwe n'agenda maaso. Kati mujja kulwa nga bagende mugomera gibujjako nti Uganda tekyalimu democracy. Anyone who is willing to sacrifice himself to change that country in the last way possible. Bajja kuba bamwagga ahead to get a mass, we shall support you later on. Ekyo mukirabidde kitegeera. Peaceful assembly, peaceful demonstration muziganye. Peaceful assembly muziganye. Elections muziganye nazo za kijayi. Okwogera mu kugyeka abantu. Ensi eraba. Jukira mulimu overstay. Teri bukulembeze mu Africa asuka myaka ana nga afuga eggwanga. Ate ne badde alifuga bulungi at least laba kukyusa. Mulimu overstay. Bimukola ebintu bino and the world is watching. Kyemwagala temujja kifuna. Wabula mbabuulira. The only option esigaddewo y'abantu kukwata muntu. Ng'ate mundu eyo ejja baleetera obuzibu kubanga bajja kuba balina each and every support. Okuva mu nsi yonna nti mukikole ffe tujja basanga. Ekyo kiba bisangala bbe kwekerera. That's the only solution esigaddewo. Sigenda bala bulabula mbabuulidde muwulizi. This is just a reflection of information. Time is going to come nga bantu baga nti ekijja kijje. Let me ask you one question, Museveni. You know it very well that you're not a Ugandan. And you are masquerading to be Ugandan, plus your family and your entire regime. Mukoze bingi nnyo. Gw'osuubira genda bw'otyo ne family yo mugende nga mutukoze bikolobero. No. You have to pay. Kino ekigenda maaso lwaliro kyemulaga nti muyimiriza muyina amaanyi mangi nnyo mukulu. Bw'olaba ebifaananyi body language y'abasirikale bonna ebadde ku mission gye mukozi bonna they are tired. Bakoowu lwakuba temumanyi. Ekyo kigenda tuuka nga kibalukanga volokano nga temumanyi. Good enough mwatukola ekintu kye tubadde twagala nti muddidde amagye mugataddemu one tribe y'Abanyarwanda. Polisi mugitaddemu one tribe y'Abanyarwanda. Government mugitaddemu one tribe y'Abanyarwanda. State House erimu one tribe y'Abanyarwanda. Ekyo kye kyaggisaako gavumenti z'abali abalala. Mutujja buli kimu kitujjiddeyo. Kati time egenda tuuka nga nti okay. Now it's Banyarwanda against Ugandans. It will be game over. Very soon people are going to realize now it's Banyarwanda against Ugandans. Game over. Even if you are going to bribe each and every Ugandan, but time again to kanga game over. Nabadde takirimu akiyingiremu ekyo nkibabuulidde ekyo mukitegere ntikigenda kujja very soon. Nyolo okuba nti mulina cow mentality. You keep on placing, but the next move you are going to place a long button. You will delete all the files and you will get the repercussions in the return. Keep on placing. There are two remaining things. This is Robert Kyagulanyi Ssentamu. His Majesty Kabaka of Buganda.